Ganda by'oluzungu bireke bisitawanya oluzungu lwatukoye nalwo. Nayanza mzee amanya nze nakyambadde rest. Aya basi bwe tuyingidde mpola nga tuvudde wanakyambadde ewakidda walime embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula emboozi eno yasobodde okuba ate nga yatambudde nayo wiiki ewedde eyo. Katugendeko ow'omukulu ono omukulu Lwasa yasobodde okuba ate nga yabizeemu abajjukira obulungi wiiki ewedde eyo omukulu yasobola okuba ate nga postinga ka video ng'alina mwana muwala gwe bategeezaako nti baali bamuloga omumwa nga tayogera. Oba mukulu Lwasa n'akola atya? Katutandikire wano nga bw'omanyi nti okujja mu mawulire era babeera bamubuuza ku bya Nabatanzi gye buvuddeko omukulu yasobola okuba ate ng'akuba embaga. Oyinza okwebuuza omukulu yakuba embaga ate lwaki alowooleza ate kuona omukyala. Kati mu mbeera eno yasobodde okuba ate nga yise bannamawulire asobole okubabuulira ku mboozi ze oba oli awo Nabatanzi alina okumukomyawo mu mawulire. Olira nga nina engeri gye nnejjukanyaamu ebintu ebizze bimbeerako ne mbyewuunya ne ŋŋamba obadde ogwo bakiki ne nzijukira nti noono yaliyo nabisanze mu ssimu yange ne ŋŋamba noono yaliyo ne nkateekayo. Tewaabaddewo nnyo makulu g'amaanyi naye ng'ate mesegi gye njagala okutuusa ku basajja ti abaami tuli bazira kuba omukyala oyo okumumentaininga omwezi gumu naye nga bw'omanyi ababbi baba batya kamera nenjayo akasimu nkwate ku kifaananyi nga mpulira nkyamusi naye era omubbi asigala mubbi tomukwata era amuwulidde ng'alaaja nandeka meseji yange yatuuse. Aya basi yali yesimbye okuwa mmeeya mu kibuga Masaka ye mukulu oyo yasobola okuba ate nga postinga ku Facebook ye n'ategeeza nti yali atutteko mukwano gwe Diana ku business trip emu. Awo nno yasobola okuba ate nga ategeeza abasajja bangi mwenna mugenda kuyigira ku nze kubanga mu Kampala mujjudde emisege mbu tokwata vidiyo. N'ategeeza nti Diana Nabatanzi musege wano nno omukulu Lwasa ng'atunyumizaako bannamawulire lwaki yate akatambi kano. Obukyawe buluma naye baaba Nabatanzi kyakola Lwasa wuuno akyatugamba. Nejjukanyizza ebintu ebinfudde omuzira. Omanyize nina emidaali ebiri President Museveni yagimpa naye nzize mpita mu bintu abasajja byatasobola kugumiikiriza sinza bimenya nebimalayo bingi naye engeri bannamawulire gye mulina omululu noonyezaayo ekinaabajagalaza era nekikolebwa nensindika ka vidiyo ako nga nejjukanya obuzira omuntu yenna tasobola kugumiikiriza mbeera eyo gye nayitamu. Embeera gye nayitamu oyinza ogigumiikiriza. Okwagala omukyalo omulungi ng'ate talina mulamwa kinfuula omuzira. Okubeera n'ekintu gwe abalabi nga bakwenyumiririzaamu naye ng'ate tukiraba mu makulu gonna naye n'ogumiikiriza ogire ng'okyakiina kindaga muzira. Aya basi olaba bakyawa omusimi wa Golodi Lwasa bw'olaba lavudduka. Ye mukulu Lwasa akyatunyumiza gwe tolyanga ssente y'omusajja w'e Masaka n'ogamba nti bijja kuggweerawo. Diana Nabatanzi okuva bwe bagamba nti yaziba omumwa tajjangako mu mawulire wabula Lwasa yekka akola gulire bweriti ne bweriti. Ssebo mbu Museveni yamuwa emudaali gwali gwakiye. Wuuno akyatunyumiza obuzira bwe omukulu ono. Namuta naye era bwe nejjukanya ekintu nkikola baako kyenzijukidde nkyogerako oba nenkikola era ababbi nga ye be boogera ebyo oba omuwala gw'oyagala okuwasa oyinza okutya okwekubisa naye ekifaananyi ng'ali siriyasi. Ebyo ebitongole by'abakazi simanyi byaki yenno bageza ne banyeganga ojja kutuwulira tali tokyadiyadde. Kati gwe bw'oba wamize ng'egigye era ebyo bwe bityo bobisuubira n'okubitya oba tobitya naye nga namwerabira naye akoolumu badawo nenzijukira nenseka nnyo nasose kuseka nnyo nenkasindikira omwana mukwano gwange ye kyeyakoze n'akateekayo takyadde kigendererwa kyange naye sikyabadde saali na musango wabyaliwo nina n'obulala. Aya basi bagamba omusajja taba na lugambo naye omukulu ono wuuno basobodde okuba ate nga tumubuuza lwaki teyeewa kitiibwa okusirikako abagambye bw'ati mwabagamba nti lwaki tasirikako. Bw'osanga ow'ekitiibwa olina omulinnya omufootole olinganga agamba
nti bwe mba ndi wa kitiibwa bavume nga bwe baagala nga bwe mutera okunvuma mukole bye mwagala okukola si bwe kijja okuba. Nze nina omumwa nja kwogera nkyali mulamu nsobola okwogera nsobola okubaddamu nze sijja kusirika nga abalala basirika nga Lwasa sirika Lwasa ava mu kamera Lwasa ava mu mawulire nedda bubbi kweyala kugamba ki obwo bubbi njagadde kukakasa nalinga n'omubbi kati oli yali mubbi kati omubbi yali ayagala olabe ki ndowooza era olabye yali afiirawo banne tebankwata abantu batulaba obadde towulira ng'alaajana ng'alinga gwe batuga oyo mubbi nawasa atali mubbi. Aya basi lwaki tosirika agambye nti ye alina okubategeeza kuba yali yawasa omubbi Diana Nabatanzi gwatutegeezaako mu kusookera yasooka tugamba nti yali dizayina we mukulu Lwasa wuno akyatugamba mwana muwala yamuliira ssente obukyawe buluma kati azijjewa ezagendanga mu mawoteeri ga 5 star yagala azijjewa kuba twalyanga ndye naye zaali zange ate simubanja mufuneyo omusajja omuzira singa kibadde kisoboka nandifunye omudaali olwaleero naye naza njaleyo omuzira namufunyisa olubuto. Aya basi ye mukulu Lwasa nno lwaki togenda ku poliisi oba yakubba mukulu Lwasa lwaki togenda ku poliisi ekuli okumpi n'oloopa omusango guno ne guva mu mawulire kakati yanziba kikyoyo bw'oba olaba ekiyinza okunnuma era yafuna gwasobola okubba nga tajja bifaako nabanyumiza ebbanga emabegakaawo nti mu apartment gye namuleka nagenda okuddayo ng'enju entunuulira bintu nga byetisa bitutte ebyomugaso byonna muloope. Aya basi kati awo sirikira ddala bwe yamubba ebintu by'omunju byonna mukulu Lwasa atutegeeza Diana Nabatanzi yamubba ebintu by'omunju byonna ne Lwasa firimu eno gifiiriddemu kuba Diana Nabatanzi tannayogera wadde n'akamu. Lwasa agamba atya agambye nti Diana kamutande agende ku TV yonna ayogere oba ku lediyo alina obutambi bungi obw'okufulumya tebategeera tebedda nako kuba siriwo okutraininga abantu mpisa tebategeera bulungi nenze byenkola mbitegeera kaya ne mamaaza n'agenda mu kamera ojja kutya nja kuteekayo byenjagala byonna kati simu bwe beekyaliwo ngisuule nabikwatira mu simu ne bisigalamu kukwata vidiyo ng'ate nina essuubi erigyeyambisa mu maaso olwayo olunaku lwabazira njigeeyo ekyo mutegeere obuzira bwange. Aya basi mukulu Lwasa tamanyi nti lunaku lwabazira olunaku lwabazira yagitanga lwali nga 3 olunaku lwabajuliza ate ye aluyita lwabazira oba kalenda tagimanyi bulungi kati ye omukulu agamba lwabazira ye bwategeezezza omukulu oyo ku nsonga za Diana Nabatanzi akyabagamba aboogera nti siina mpisa nti ndi wa Amaalo be basinga okuba ab'Amaalo ffe bannamasaka tuli basajja bagezi nnyo ne bizinensi ezisinga wano nga weetegereza ffe twazisookamu bujja bwe buboogeza ebyo era bwe ngula emmotoka yange ng'eyo genda okulaba nga waliwo akataala akansa. Aya basi yo yonna yali yeesimbye okubwa meeya Masaka ensonga ezo ozogera oti ozogerako ki Diana Nabatanzi ye akyawangudde ekyali emuziro kuba tannavaayo kwogera wadde n'akamu. Obukyawe buluma naye abanike agamba ki abanike avuleteka bijanga ndikasanjalo ebitakuli kakati oyo Lwasa kitegeeze omukyala abadde akyamwagala neyeyogeza avuleteka bijadiga ate nga yawasa yatugamba mbu yalokoka sebu sebu bosi nati onabeera benibeni yokojawe Kampala naye nga Lwasa omukazi yamuluma ng'ebyo mazima ezinale FM abanike we bali kuweereza kale papa bijoni ndikatongero kannabule akati zikyenteesa ku mbeera ku mpozi za mwami Paso oyo mukazi amwesonyiwe amuveeko mbu yejjukanya mbwejjukanya naati mukazi amwesonyiwe olaba ye akyasibisi amwesonyiwe amuveeko
yoni ndikatonze lukana ebale kuwuliriza olaba kyawa omusimi wa golodi kati ategwa omuvubi sebu aba erezo yaseerezo omusajja omukulu teyefu abagambye bwati mwe abamugamba aboogera nti siina mpisa nti ndi wa Amaalo be basinga okuba ab'Amaalo. aya basi sebu aban kale kuweleza ebosi akati oyo omukazi alaatya mwaka ono mmoja bugumula kabwasa alaatya mwagala amulemye bulemi yalo akan sebu oyo omusajja omukazi akyamwagala ngefunye ekyambalo baali batugamba ddana n'abatanzi bamuloga omumwa kati akadde kano oyinza okugamba ani yamuloga abanike sebu ono segweye franchise ngero zungukoti lwaki oyo yatogatulekemu atakola akyamwagala abanike sabula webale kuweleza mwanikamumanyiwe yali akyakamatira naye ajja nakakola n'ebisi